Kakati olunaku olwaleero mugenda kutegeera lwaki tebatuita ba infinite class olunaku olwaleero. Era olunaku olwaleero genda kutegeera lwaki tewakola nsobi ne data wo gwokuteekamu okulaba videos zange teyakusala. Nakugamba bino byenkusomesa wano tebigasa gwe bigenda kugasiza n'abaana bo n'abazzukulu. Ffe batuita ba infinite class. Ogenda kutegeera lwaki bannayuganda temwakola nsobi ogamba Shama gwe Minister of Foreign Affairs gwe tulonze mu government ya His Excellency Kyagulanyi. Ate nga nange sobola kunyooma baki? Sobola kunyooma bannansi, sisobola. Amaanyi g'abantu tebaganyooma. Ne mbagamba nja gukola paka nga tujjeeko Museveni kubanga nabagamba His Excellency Kyagulanyi Sentamu Robert yakwata Museveni n'amunyiga amapeesa amatuufu agamujjako. Ne wana achachala atya ne wana akola atya yamunyiga amapeesa amatuufu agamujjako ye American ne UK Foreign Policy yaganyiga. Okitegeera? Kakati bannayuganda buli kye tutadde ku bunkenke kye tubadde nga tulindirira buloko zituula Disney 2 Kagame anaakubwa Ramaphosa alekana mu bulekanyi tasobola is just a backing dog oba anaakubaka Kagame. Kagame ki ekimuwaga? Omumerika ayogera mu bwogezi tabasobola? Omumerika asobola okutuyambako okujjako Museveni? The answer is yes. Kakati njagala nkulage bloko zatudde 2 wezamaze okutuula njagala nkulage resolution ze bazze nazo ogenda kutegeera nti ekintu kyenkola nkimanyi nnyo nkiddamu P2N P2B ekintu kyenkola nkimanyi nnyo. Zino ze resolution njagala tutunule wano Munnayuganda nabasomesa Rwanda ne Nairobi process byetoolodde ne byetooloola bwe biti bonna ne byetoola ne beekuba namu naye tugenza okumaliriza ate wezaatudde buloko zine 2 tuzeeyo mu Rwanda ne Nairobi process. So gwataziraba video ginoonye kuno kweringa nkusomesa Rwanda ne Nairobi process biki ebirimu. Okitegeera? Kagame ne Museveni bongedde okukakasa nti master asigala master, every master with his own technique. Omumerika nabagamba agenda kufuna kyayagala ate mu ngeri gy'akyagalamu. Naye mbagamba tekugenda kubeera ku mulembe gwa Joe Biden nti Museveni oyo yazanyidde ku dola kuba ebintu bino byatandikira ku mulembe gwa Joe Biden. Trump bamulese nga dangerous substitute amaliriza bumaliriza yensonga lwaki kati mwategedde nti bulijjo mufuna ne milioni munange 5 eza dola buli mwaka okuva mu bisiyaga ebagita American Foreign Policy. Okitegedde? Naye nkugamba tekugenda kubeera ku mulembe gwa King Charles nti Museveni yakwata Commonwealth State n'agiteeka mu Russia ate nabagamba bano babujja woyenda ogenda kubisiba togenda kudda ekyo kye bayita Omumerika n'Omungereza kasita oyenda togenda kudda mu maka gaabwe. Museveni akake kagwa mudda just time gwe Munnayuganda okola ekikyo kyokka kye kibulako tujjeko Museveni oyo. Okitegeera ekintu kino batudde naye kakkana tugenza okumaliriza ng'akati akamu ak'ekibiyitibwe kati BRICS kebadde erina mu ggwanga lya Congo munnange bakazikizza kubanga bagambi bagenda kufuna permanent peaceful resolution era balonze political not military. Political resolution yetya batuzizaayo mu Nairobi ne Rwanda process. Njagala mujjukire Joe Biden yagenda n'asisinkana Lorenko ku visit yenge ennaku z'omwezi zaali nnyo omwezi gwa December omwaka gwa 2024 ku first and last visit ye yakola mu Africa yasisinkana Lorenko. Era wasisinkana Lorenko wa Angola ne Tshisekedi yali alina okutwala obwa chairman wa East African Community. Tshisekedi teyajja ne babuwasa Mei Ruto era yakubiriza meeting zino yayimiriddewo mu ggwanga lya Tanzania. Tshisekedi munnange meeting teyazibaddemu ne Lorenko wa Angola ne meeting tazibaddemu. Okitegeera tabibaddemu naye resolution ze bayisizza ate nga zituzaayo mu Rwanda ne Nairobi process gye bituzza. Nabagamba gwoba totya His Excellency Kyagulanyi oli musiru sikutya just oli musiru kuba omusajja yanyiga amapeesa amatuufu yaganyiga era nze Minister wa Foreign Affairs ne mbagamba ngenda bibasomesa mujja kubitegera n'olutalo lwa interest. Ne mbagamba nti revolution yaffe yava ku stage we tugamba we are removing a dictator. Revolution yaffe yagejja nene kati eri mu lutalo lwa BRICS na de-dollarization we luliwo. Okitegeera? Era tugenza okumaliriza nga South Africa bagikubye KO nga bagamba muddeyo mu Rwanda process kuluno Kagame ne Museveni twagala twaba mampaati gaabwe we gali luli bwali bwewagawaga nga bumanyi Russia ne China esobola obbataasa kano ka Museveni babusazeeko sente n'ezebisiyaga mubulaba butaawa tebukyalina sente wadde nabagamba eyo gavumenti omuntu agiyimirizaawo ye mu America teri mulala era His Excellency Kyagulanyi n'amapeesa ge yanyiga we binaggwera oyo fala tugenda kumulumba nga yala era kati mumulaba ataawa
kati ne Kagame bulijja akola amampaati bamukubyemu 1-2 we bamukubyemu 1-2 nga jabadde alina okuddukira ku Israeli mu America okategedde tugenza okumaliriza Kagame yali yepanka mbutadda mu Rwanda process ate bazzeeyo bupya okitegera bazzeeyo bupya era bagenza okumaliriza tuzze kubanga njagala mujjukire Rwanda process egamba disarmament of all rebel groups zonna obubinja wabayekera balina obujjako emmundu bwonna we bamala okubujjako emmundu bagenda buzzaayo gye bwava Kagame naye afunye opposition nakugamba oyo mu American foreign policy nakugamba eyita mu democracy na human rights yemu ne UK foreign policy revolution eyaffe bannayuganda okusula nakyemalira zezo policies zetwayitamu ebbiri zezo zetwayitamu under foreign policy twayitamu democracy na human rights oyo gwe bayita Kyagulanyi ono gwe bayita Professor Shama kati yenze Professor Shama Minister of Foreign Affairs okitegedde kati njagala kibalume kati neeyongeddeko n'ekya Professor kibalume okitegere ekintu ekyo nze Professor Shama Minister of Foreign Affairs Uganda egenda so okufuna minister nga Professor Apollo Nsibambi baali babbi nze Professor omutuufu naye nga sirina degree 3 okitegedde tugenza okumaliriza era nga tuzeeyo mu Rwanda process American foreign policy mwetule okutereeza Congo nabagamba olutawo luno beetaaga ensi mmeka 2 ensi esooka bagiyita Congo ensi ey'okubiri bagiyita Uganda nziddemu beetaaga Congo beetaaga Uganda naye kugamba nti UK ne America bamaze otwala Congo kakati beetaaga Uganda Museveni nga afuguma naddukako mu BRICS baamulazeeko we bamaze okumulagako ne Kagame baamutwala mu Rwanda ateese bamalirize ekintu kina by'amajege mu ggwanga lya Congo n'afuguma bamukubye 1-2 nga Russia tesobola kumutaasa South Africa atenga naye eraga nti yagala mukuba naye nga jjukira South Africa is a permanent member wa BRICS okategedde kakati tumalirizanga ne Kagame era naye amaze n'abowinga down baddayo mu Rwanda oyo gwe bayita His Excellency Kyagulanyi nkiddemu bamuyita His Excellency Kyagulanyi nakugambye Omumerika yazze and is here to stay yazze agenda kusigala ayagala East Africa omu tebagisharinga okujja kagenda gisharinga ne kitaawe Bungereza baleseyo ne katoka fe kano ka France ne bakagamba okay nawe beera otujja kuwanga obukunkumuka okategedde tumaliriza ng'Omumerika era wangudde Congo tuzeeyo mu Rwanda ne Nairobi process kugambye genda okebere video yaffe ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi gwa December omwaka gwa 2024 Joe Biden yasinkana Lorenko n'amugamba bademba activating Rwanda process efevalinga mu America okategedde efevalinga mu America ebyo mujjo mutuwanira wano Kagame wa amaanyi simanya America tetulya kwa America nonsense ngani abagamba nti wali yali afuze ensingo America takkiriza era mubalaba basooka kugira ne bekyanga ne baleeta abantu wano ne badduka mudduka mu France mu foreign policy ya France je musobola okuddukamo naye ya America tosobola ebyo tebabibalimba ya America tebagiddukamu okategedde akantu ako so tusinkana olunaku olw'enkya ngenda kubalaga Omumerika nti ayagala kuva mu UN enkya ngenda kubaleetera video tweyongereyo tutegeere ekintu kino tukidiginge deep mugenda kukitegeera nkiddamu resolution zino zimaze okukolebwa n'ekintu kino tulina kidiginga deep mu kitegeere lwaki kyazebwa ekityo lwaki America ne Bungereza baagala kuva mu UN kyekiddako respect my people them tusinkane thank you for the follow nsigadde nze Professor Shama Minister of Foreign Affairs follow my YouTube channel Shama Media tunabagambe tugenda kubikuba paka gye kinaggwera tubasobola respect